Ebya Pastor Bugembe sibirungi Dr. Sefko Wuna avuddeyo n'abeera ng'ate amuwabya. Ene Newspark channel webale kwantina toje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa bannange Sefko ye atalinaako kyama. Wuna avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ebyama bya Pastor Bugembe anti nakankaka munnange yamutankudde. Tetugenda kulwisaawo katubeere nga tukuwa akatambike. But you told me a lot na byombi ogere. Anti kati muna tulina kwerabisa sikyo buli omu ayogere ky'amanyi ensi ejajinge. Wangamba anti nze njogera ebigambo nga mbikakasa. Wangamba olunaku lwe wasemba oveeno twali tunyuma ku Pastor Bugembe olwo nga nkubuuza mama omusajja nga akwagadde nnyo akutegedde nnyo bikinga booleka biki naye abawala bangi basiba wali ku kyaki nga bamwetega nenze nkimanyi era musumbi abawala batasobola baagala biki naye nga omanyi fe abasajja tulina engeri gye twandulingamu abakazi ng'olina information gy'onoonya kati nze olugambo nali njagala ddumanya kubanga mwana yampa mata about Pastor Bugembe olwo lunaku lulala nja kujja mbabuulire n'ensonga lwaki mbu teyawasa byonna mata mulina ate nga nakankaka yamumpa n'abalenzi bonna ye Pastor Bugembe alina abalenzi ewuwe nakankaka ye yalumpa nimbe oba sirimbe talina abalenzi ababeera ewuwe abatafuluma ababeera ewaka baba bakolaze wanje bano ab'oluzunguzungu bano be batwala ewuwe abatafuluma nnyumba anti nze nabijja kunakankaka sibimanyi sagala tekamu bantu balala ye Pastor kamuleke kubanga ate bya Pastor biyinza owanvuwa kuba ate ebyo biwanvu eyo toveeyo nakankaka mumugamba nesomye taddanga muyingira lutalo lunwanzi because I met her. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo munnange era Sefko akyagenda mu maaso n'okuba nti no asabula munnange nakankaka nabyo katubeere nga tubikuwa. Kati gwe nakambuti wajja olina siko seero wave wange ng'ateredde wajja toyina linnya walifuna wajja oli kasiiwuufu wafuna ku mubiri wave wange ng'oyinayinamu ku mubiri lwakuba nti mwabeeranga ewange nga omumanyi nti content oli gwe twali tukola omugjayo factors endala ezaali zirina okugendera mubijjukira sakala ate mwirabira ennyo geemu zaffe so kati saawa zino bwe mwefuula abagezi wa ekyo kiri musiru butakiraba kiri eri omusiru obutakiraba naye kati nze mbagambye kati nze mundeke kubanga nalya ku magezi gange ate nakeera nkya ninsoma ninjiya and that is the only way we could survive. Nina mwesente mwaziri nakankaka edduuka baali kuwa teyakwebakako oyo gundi teyakwebakako UG extra mu mawulire amalala bakyagenda mu maaso n'okuba nti no basabula Honorable Lutaaya nsonga nno z'abakazi nabyo bibino. Abasajja abenda n'obwendizibwa Geoffrey Lutaaya bulina ne sponsorship ayenda n'asaba n'abaana ayenda n'akuba n'ennyimba. Imagine you're married olina omukazi waka n'abaana n'oyenda n'okubira n'omukazi olimba n'okozesa n'erinnya lye. Nice simanyi Fatuma that Fatuma was the Fati in the UK ndoza ne nasanga yaliyo arininga mugumu kyawunyisa nnyo nti no tulina kuba waniino nga tupraisinga abantu nga Geoffrey Lutaaya kubanga tukuze bazadde baffe batekako ennyimba zaabwe ne bawuliriza so kwe tukulidde ku nnyimba zaabwe nti tulina tulaano nga twogerako birungi naye kati naffe twetunuzaamu kamera ne tukwogerako ate mu bubi olowooza abasajja nga Miss akitegenda kulwaki bba abantu bebenda nabo tebavaayo
kitegeeza Geoffrey Lutaya alina 0+. Kyobona babe bantu bayenda nabo abavayo ne bawugana naye bukyoyenda wayenda munooyo bukyawe baka ku bantu baka munooyo abantu nga Geoffrey Lutaya bebyo bobeera nabo ng'otya n'okuleeta abato beewaka otya okuleeta banniisi beewaka ng'otya okuleeta buli omu ng'ewaka olina kubeera gwe wekka n'abaana atambuza atya oyo omwami atambuza ati kuba omuze gwe tegukoma ateeka okuba akyabukola anywho bamember of parliament bonna ababadde nga tebalina kye babakoledde mu gino emyaka 5 nga bakomawo kubasaba bululu bannange temubalonda mugezese ku bantu abapya nabo babadde disappointing after 5 years mulonda abapya abalala. Meanwhile, I sign out. General Nareis Owuno aliko byavuddeyo n'ayogera ku nsonga za Bobi Wine. Kasito osalawo n'obeera n'opposition mu parliament kiba kitegeeza akalulu tebaakabba oba okkiriza ebyava mu kulonda. Era abantu bonna bakitegeere nti kasito obeera n'omuntu gw'owagira ng'ali ku ludda oluvuganya aba yakkiriza ebyava mu kulonda. Era Dr. Kizza Besigye mu kijjukira abaddenga n'opposition abaddenga n'abantu abakulira oludda oluvuganya nga bantu be balonda national cabinet ekisikirize ate ogironda otya nga akalulu baakabba kitegeeza bokkiriza nti waliwo gavumenti yalondebwa mu butuufu weebale nnyo kati naawe mulina eyammwe ekisikirize the alternative query nogera ne mu parliament nolusi n'owagira gavumenti bebeerese n'ogamba nze kino nkiwagira kiba kitegeeza gavumenti eriwo mu butuufu naye kasita owulira nti oludda nti abawangula baliyo bokka teriyo oludda luvuganya kiba kitegeeza ndowooza waliwo ekizibu. Era nze ndowooza kubanga kati twagenze ne president bamunominatinga naye era abantu mukyayogera ebyo ebikadde ebyedda mu akalulu baakabba kati yogera kapya kano akaliwo kali kaggwa era ekisanja kyawedde bulungi nnyo. Myaka 5 giri mu kufundikira weebale nnyo kyogamba kati Bobi Wine takkirizibwa kujja kuyimbira ku mukolo gwa President Museveni. Takkirizibwa akirizibwa kinga takkirizibwa muyimbi lwaki temumuyita tebamuyita niye agambe tebamuyita akkirizibwa bamuyita n'atajja ndowooza tajja buzi nja kubuuzaako kubayita kubanga simanyi lwaki tebamuyita muyimbi mulungi really omwagala nze muyimbi wange kati simanyi lwaki tebamuyita bamugana okuyimba batya agamba buli wayagala okuteekateeka concerts z'ono mu Uganda gavumenti yo oba gavumenti ekulembera eggwanga lya Uganda security n'ebitongole ebirala tebamukkiriza kuteekateeka concerts zino. Nze ndowooza kireeta leeti kirabika kigwawo bugwi naye nga nze ndowooza akkirizibwa okuyimba kati ku bulwalizize tayimbe anti kati ono presidential candidate anayambala enkofiira bbiri enanoonya akalulu ngeno bw'ayimba tewali akugaana kuyimba kati kyogamba President Museveni waliwo ayinza okumugaana okuyimba nga badde atuusa awantu ku lwale n'akwata microphone n'ayimba tewali amugaana. Naye kiri kya concert naye kati sitesha ekibiina yakivuddemu bamugobye oba yakivuddemu buvuti jo yalangiridde nti akivuddemu olw'okuba yayimbye basoose kumuyita ne bamugamba bwe nnyabo ani yakugambye kyova olaba Uganda erina obuzibu kubanga okubeera ng'olina ekibiina ky'owagira tekikugjaako okugenda okukola ssente awantu tekikugjaako sikirooza nti kikuggyako era kyova olaba nti nnenyeza ddala bano ababaka abatagenda jo nalabye Prime Minister ng'agenze ku malwaliro okulambula ng'agamba nti ebyemukono namboze nti ofisi yange ezigule namboze mulengerako naye tajjanga mu ofisi yange kuŋŋamba kintu tekitegeeza nti bw'obeera opposition buli lw'obeera buli akalulu lekaggwa oba olina okukolagana ne gavumenti nabino muzeeyi byalambula PDM okulaba abantu kiki bakoze bano balonzi bo siraba nsonga lwaki tobeerayo naye wano nze kinewunyisa nnyo mu Uganda ababaka ab'opposition tebabeera omukulembeze gy'abaagenzi ng'ate omukulembeze bw'amala okuwangula mwena muba
government abagitwala. So ng'ate Mukunja ajjukira nti nno ono yakubibwa era ng'ali mu ddwaliro bambi ng'ate embeera tali bulungi nnyo nga w'oli mu kulaba awo mu katambi. Avuddeyo n'abeera ng'ate atottola ebyo bye yayitamu nga n'abuulirako ku Honorable Shamim Malende. Kasajja gankuba essasi ebintu by'ekidaawo. Kati yakuba essasi neriyita wano nerijja lifulumira wano kati nerikuba ebituli bibiri kati ekyaleeta obuzibu twalwawo okufuna obujjanjabi olw'ensonga ne kiriniki gwe twasooka okuddukira naye baali bakuddeyo ddiya gaasi kati ng'abasawo nabo badduka buddusi bwe bati nga bali up and down nga tebateredde wamu awo nawo ne banjijawo ne bantwalako ku ndala yonna ebintu bulijjo mbirabako mmwe ababaka Shamim Malende nga mmwe be bakuba bati naye ku mulundi guno era kati bitwala ababaka bokka treatment batujjanjabye bali kutujjanjaba bafuddeyo batuliko obujjanjabi bwo Ankolobongo yayajja wali wetwali wetwafunira first aid. Yes, oluvannyuma lwa Calvin Kayanja okuvaayo n'alyoka agamba nti nno Uptop Boss munnange yakwatiddwa, munnange ne Uptop Boss naye avuddeyo n'abeera ng'ate akola vidiyo, avuddeyo n'abeera ng'ate yejja gy'abadde yeekwese. Kati n'asabudde Calvin Kayanja. Abantu mwagala kutugamba nti amawulire g'omulenzi ono temugamanyi nti ali mu kkomera ku lw'okufera abantu emirimu n'okukaka abaana ab'obuwala mu bufumbo e Korea ng'ate bano basoose kuteekamu kasente kaabwe nti abatwala ku kyeyo bwe batuuka eyo ne bavubukamu ab'enkyukakyuka nabagamba Nuupu nkambi y'abamenyi b'amateeka abadduka kuno olw'agasango bwe beefuula abatuukirivu bwe baagala okutegeerera buli omu. Lwaki temutandika firi? Ono ye si activist ng'abalala, ono si freedom fighter, ono si soja ng'abalala bwe mubayita wano. Lwaki temutandika firi? Lwaki temutandika firi? Temumanyi kiri Korea? Lwaki temudimandinga omuntu wammwe? Wama ati breaker, how are you? Nawe bangambye ku fayiro kwoli balumiriza omuntu ono kubw'okufera emirimu e Korea n'abaana abawala bwe batuuka eyo ng'ate mulina kuzannya kiki kyaka bw'aleeta omupya nga gwe omukadde onoonya gy'olaga. Bangambye ku fayiro kwoli nkutumirako nnyo naye abanuupu mugambe abantu amawulire agali e Korea ku komuledi wammwe. Era kwagala kudda misontu wanga gino naye kino ekyana ekyetikka nakati mu eri ettwe kyageze ne kikola vidiyo neteeka abantu abasinga ku bunkenke bankubidde amasimu bagamba Uptop baloga bakukutte naye content yalabika muki mutono kati muleseeyo akapya mwasooka kugamba Uptop afera abaana okubatwala n'ebyekoleya biki kati ekyo bwenaki kubanga nze ndi mulungi nnyo mu kudisarminga bwe naba disarminga kati mwalese kapya nti kati abatwala naye yabatwala mu bwamalaaya muli bakanze sisoboka sisoboka nkalube ggodo omanyi obuzibu muyina ebibogeza bino byonna mugenda ne mulowooza nti ffe bwe tujja wano okwogera ku binyigiriza eggwanga lyaffe nti tuwogeza njala nti tunoonya kyakulya abasinga nti twekwese mu nkyukakyuka tulina bye twagala okuyisaawo nno nze kuno njogera tondabangako nga nnanga bizinensi yange ate nga sizirina bizinensi zange e Uganda nzirina nandiziranze naye sinoonya kyakulya ekinjogeza wano ku lwa bulumi bwa ggwanga lyange so tetunoonya kyakulya nti so kati bwe nalaba nga mukutteeyo side ne ng'akamba disarming mbeeko abo abanfollowingidde okumala ebbanga nga sijja badinayenga opportunity omanyi abantu bameka bali mu inbox yange
nga bangamba aptopo nkoze ntyo okujja Korea nyamba bambi nyamba nengoba ate nga abo bonna singa nali wakutikula tafali nandiritikudde olaba abatatwalangako yadde omulema akeera kumacha nabba abantu almost a billion naye kati nze nga bamaze waliwo n'obujulizi omanyisa neze nandikubye wano omanyisa neze nandikubye ku intaneti nga balabyeko ne ku bujulizi naye bwe bajja ngobaabo lwaki nabo bennyini benawo opportunity namala kubeekenneenya nengamba ona following okumala ebbanga era buli omu tujja kunyumyamu emboozi buli omu bwe naamufuna olabe obugubi bwe yayitamu okummatiza okunzikirizisa naye nga n'ekyateetera okuŋŋonza omugambo gwe baali batambuza nenga bano abadde bantambuzaako omugambo let me disarm them this way nti ffe tetwogeza njala wabula twagala kukyusa bulamu bw'abantu nga sijja badi nayinga opportunity abaana bano kubanga n'abamu bambi bukazi bwattu obusanga eyo babasajja battu nga baliyo balina gye bakulebuukanya n'obasanga bakulwanira entalo kati abamu muli wano abamu abantu bali Europe bali mu America abaana ne babalwanira entalo naye mubavimba buvimbi bwakubuuza munnange nyigira ku mapeesa ebyeno si byangu ebyeno bizibu agenza okugamba nti njagala nzijeko kawo ye gyali ebyangu ye gwa woli ebizibu nga gwe woli kati nesagala kufaanana abo nenga kanondeyo sisobola kuyamba bonna ne kanondemu abamu bensobodde okuprioritizinga at least in futurelingeko mu bulamu bwabwe mu ngeri y'okukyusa obulamu ninga sikikolera nti nkikolera buli omu era buli omu nayina ensonga lwaki saagira bugizi nti ona zeno yakiriza ne wamala bavaayo waneno nga bakola video aga yangoba nange yangoba bayitirivu nimmala nkuleta wano screen shot za inbox bengobye tobala so temulowooza nti bwe tujja wano okwogera twogeza njala naye nza aptopo ne bonjogerako ekifaanana kitya tewali kisobola kunyeenya so ku lw'obulungi bwa famire z'abantu bano nja kubanoonya omu ku omu buli omu alabe ku muntu we nti tebali mu bwamalaya kuba abantu bano abamu bamaama balina abaana baabwe Uganda abamu bakyala bafumbo balina babba baabwe abamu baana b'abantu bakyali bato nti bazadde bwe banaalaba bino vidiyo eyo wajjayo gyakoze bagamba omwana waffe ali mu bwamalaya maama waffe ali mu bwamalaya oba mukyala wange ali mu bwamalaya aptopo yamutwala mu bwamalaya nze osobola okunjogerako ebyo nentunula butunuzi era ne famire yange tewali kisobola kolaki kuginyenya naye famire z'abano ziyinza okuba ziri wiiki ebya intaneti nga tezibimanyi oba nabano bakazi batunga banafu ebya intaneti tebabimanyi so mu holiday nze njabba visitingako tunyumyenyumyemu nabo balabe Korea bwe bayisiza oba bamunyiza no basanga ku mirimu gyabwe gye bakolera abaana ababakoze eki abaana babakiriza ekyo nkikola olwokuba simanyi bugumu bwa famire zaabwe nti bo bayinza okuba olinga akoze video ngeyo oli no mutiro obufumbo oba oli awo omulala maama we gwabadde abalabira mu kifaananyi ekirala natandika omulabira mu kifaananyi ekirala abazadde abali eyo mulimu abazadde nga ali eri naye olwokuba alina ekifaananyi wano mwandabira ne yeesiga omwana wajja abeere wano nange nakiriza obeera laptop ndi waliwo omwami akayanya mukyala we nkya neggulu lwaki wavaayo laptop tobeera laptop nze nali njagala ng'oba okola ova laptop wonnyoka nodde ewuwe bintu byakumunyonyola nti munnange wano tasobola kwesomba nga buli lunaku ave wange wala n'omulimu gye guli so awo abantu bwe batutuza kati omuntu bw'alaba ebintu ng'ebyo naga nti laptop yagabira mukyala wange mu bwamalaya so kulwa famire ezo ngenda kunoonya abantu baabwe ngenda bakubirako buli omu musisinkane tunyumyemu era muwulire okugulubana kwe baguluba nange okummatiza era nkuwe n'ensonga nti ono namuyamba lwa nsonga bweti ono nakkiriza lwa nsonga bweti ono nakkiriza lwa nsonga bweti ne ku TikTok n'akawunti zaabwe nja zitaagi nga mubalabe nti bakyala bali mu kukola bali mu mirimu gyabwe so byebyo nno naye nga nsigala nkugamba nze seerangangako wano ngaatwala bantu owulidde era sitwala bantu Korea sikirangangako singa nali njagala kukwata layini eyo kyandinemye mbabagamba nti nenkolera nkya nenkola video tebanneetaagayo abantu nga 7 bandibuze olaba n'atalinye nnyo nyabba abantu kati olwo nze agirinye nga waliwo ne evidence omanyi ssente gye nandikoze ku TikTok wano omanyi obwesiga abantu bwe baninamu ku bigambo ebiyitibwa ssente so byonna mukoyera bwereere bino byonna mwagala kwongera ate kunfuula w'amaanyi mukwano naye nga temutulaba nga tujja ne twogera ku bikwatagana ku ggwanga lyaffe
ne mulowooza nti twogeza njala byonna bye twogera ku lwa bulungi bwa ggwanga lyaffe nina every reason to stay quiet nenenoonyeza akasente kange neneyagala waliwo n'abanvuma obujegeyeeka ne bagakala oyo omwana Katonda yakufujjako eddusu wandibadde okola sente zo neweesonyiwa gavumenti bajja kukuttira bwereere kati bino ogenda biyambyo bw'aba Katonda yanfujjako eddusu alinfujjululireko naye ku lw'eggwanga lyange tewali kiyinza kunsirisa ate ku intaneti wano ne bwonjogerako ekyenkanawa tewali kisobola kunyeenya wano ku intaneti nsobola okugivaako ngankedde ku makyanga njagadde naye tewali kigambo kisobola kunyeenya tewali kigambo kisobola kunnafuya ate tewali gwe sitasobola kuluma buli omu nsobola omuluma bwette ettambudde badde mulabi mulungi alekuwa kumina ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba